Betty Nambooze Asimattuse abatemu abamuyingiridde mu kisenge kye olwaleero era byomuguddeko abenyumyanga lutabaalo. Omubaka w'ekibuga Mukono Betty Nambooze Bakireke Asimattuse okuttibwa ku makya g'olunaku olwaleero omusajja atannaba kutegerekeka bw'ayingidde ekisenge kye n'ayagala okumutta ku ssaawa zibadde 12 ez'okumakya. Nambooze ebimutuuseeko abenyumyanga lutabaalo. Sisobola nabagamba nti omusajja badde afaanana bweti kifunye nabudde kubanga nkozeeko ekyekango ekyamaanyi okulaba omuntu mu kisenge kyange wakati nampita nti Nambooze obadde oyinza okumanya nti tusobola okujja netukutuuka kuwala mu kisenge kyo nenjagala nsituke nyingire wali bwenti mu kigo naseka naŋŋamba weerabidde olugi lwawo lwandabirwa mugenda kasamba busambi so tuvaayo mangu. Simanyi lwaki mbadde n'omusajja muwuliriza byandagi kikoze nga bwagambye nenvaayo kati naŋŋamba nti sabe esaala ze esembayo nze zekutta ekyo kyekisi okujjukira ekyekitu kyekisinga okunnuma kati. Mu budde abatemu batuukedde bba abadde ali mu ddiiro ng'ali mu kusaba. Nambooze agamba nti ataasiddwa bbaawe awulidde enduulu okuva mu kisenge era n'ajja ne balwanagana n'omuzigo kyokka mu kavuvuŋŋano kono n'amusimattukako n'adduka nga tebamutegedde bw'afaanana. Beereeta nga bwamugamba gwe onsobola ng'ate atumanyi bulungi nga mugamba gwe bakireke onsobola naye ne bajja ne bayiringita ku madaala ne babatwala nga beevuunula n'omu agudde ku munne bw'ati. Wetutuukidde mu maka ga Betty Nambooze Bakireke ku ssaawa zibadde 4 babadde tebannaba kutegeezako ku poliisi era ng'omubaka ategeezezza nti abadde tayagala na kukikola kubanga tasobola kufuna kuyambibwa kwonna. Tegenda nebeerawo ne yeesiriikiriza poliisi nga yeefuula ng'etalaba abantu ne bateeka lisiti zaffe amanya gaffe abantu ne bagateeka ku social media nti bano betujja okutta era ku lisiti nga kwoli ne batta asooka tebatta owokubiri ne watta owokusatu naye mmwe abalala abali ku eyo lisiti ne watabaawo omuntu yenna abatuukirira bagamba nti banange oba kino oba ki. Kasiita Nathan omu ku bamulirwana b'omubaka Betty Nambooze Bakireke anyonyodde ku byala bye ng'akanyolagano kagenda mu maaso. Mu nnyumba wali wabaddewo omuwala n'aggulawo kateni nayagala omuyimiriza nga tayinga ne yeetoola wavudde n'ayingira mu nju kati nitugeza olaba nga bamuleeta nga bamujja mu nju nga bamukuwampireni ne balaga nti abadde alingidde mu kisenge ng'azze kutemula. Ekyewuunyisa ku maka g'omubaka Betty Nambooze Bakireke tekuliko kamera zimukengera wala era ng'ono akukumiridde poliisi obutaba bukuumi bumala nga bba babaka. Ye ssentebe wa Central Division Robert Peter Kabanda abadde azze okulaba ogubadde olukongoolo alutadde ku poliisi okwekobaana n'ababbi ababba abantu. Amawulire agenza dda ku mikutu gyonna bano walabyeko wa poliisi ngazze no poliisi ebyokuma muntu n'ebintu byayo poliisi wo with information erina okujja okutega kyekirike poliisi azze okumanya kikomba erinfomu ekyo nkimanyi. Oluvannyuma poliisi okuva e Mukono ng'ekulembeddwamu Afande Christopher Onono azze n'atandika okwekebejja ekifo era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko Oweisigire ategeezezza nga poliisi bwetandise okunoonyereza ku mbeera eno. Bya Elkiga Salt TV Omunyi.